Mugekyo kya leero omutanda alabiseeko eri Obuganda abaliko obulemu ebigezo by'abakubye omulenzi we-13 akubye abantu amasasi. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Bwena Mutebi II asiimye n'agabula abantu be ekijjulo eky'enjawulo mu lubiri lw'Emmengo bw'alabiseeko eri Obuganda ku mukolo ogw'okubatiza omumbejja Elizabeth Empologoma azaalibwa Omulangira David Kintu Wasajja n'Omuzaana Mario Nancha. Ku mukolo gwe gumu Omulangira David Kintu Wasajja n'Omuzaana Nancha kubaweereza emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogerako eri Obuganda mu lubiri Emmengo atendereza nnyo obukulu bw'amasiga agaddukanyizibwako Obwakabaka buno n'agamba nti gasaanye okukuumibwa obutiribiri. Kintu bwe yamala okulinnya Bemba ku nfeete n'agenda ennono mu busujju n'atuuza abataka ne bawandiika ssemateeka w'Obwakabaka bwa Buganda. Tebaamuwandiika ku mpapula naye yanoga. Mu ssemateeka omwo mwe muli amasiga 3 Buganda kwetudde. Essiga erimu lyeri abalangira n'abambejja. Mu ssiga eryo mwe muva Ssaabasajja Kabaka afuga Obuganda. Essiga eryokubiri ly'eryebika abataka abatulambika mu nnono n'obuwangwa. Essiga eryokusatu ly'eryabazzukulu ffe era mwe muva abaami nga nze omwami wa Kabaka omukulu ayimiriddewo. Buganda okunywera amasiga 3 gateekwa okunywera. Bwe tufuna omulangira nga bwe tumulina Wasajja n'azaala abalangira n'abambejja essiga eryo liba likakata. Ssaabasajja tweyanzeege okutugabula wano mu lubiri si kya bulijjo. Omuzaana Mario Nancha ne mwannyina Kevin Charles Nsubuga ku lw'abajjajja be beebazizza oli olulangira olw'ekirabo ky'abalangira n'abambejja Mukama Katonda ky'abawadde. Ayi Ssaabasajja maama n'abagereka bannaalinya abalangira n'abambejja abagenyi baffe mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Tweyanzizza nnyo mwenna okusobola okubeerawo ku luno olunaku nga tutwala Mpologoma mu church nga bamubatiza. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe abasajja b'okuva e Buddu obugagga bwaffe ttaka na mmwanyi. Omuzukulu waffe oyo tetulina kinene kye tusobola muwa ku mbaga ye esooka naye mutukkirize okuva ewaffe e Buddu tugenda muwa eka 2 era bw'alituuka naye alijja naffe n'atwegattako ne tulima emmwanyi. Mu kusooka Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Semwogerere yasinzidde mu Lutikko e Rubaga ku mukolo gw'okubatiza n'akalaatira abazadde okukuliza abaana baabwe mu mpisa n'eddiini olw'eggwanga lwe linaasobola okubeera n'abakulembeze abalungi ab'enkya. Ensi tetuliimu Katonda era yamalala nnyo era abaana abakulira mu maka gataliimu Katonda mubamanyira mubalaba basaba mu ekitiibwa basaba mu bintu by'abaana ekitiibwa abantu bano tebalabanga abalimu ekitiibwa ekya Katonda kubanga abayemanyi nga tamanyi Katonda mwe bali kuleeta mwana nga kyali muto akabonero kalaga nti Katonda akatulaze nojja kwewaayo obuvunaanyizibwa bulina obw'enjawulo kulaba ng'omwana ono akula bulungi era ng'abeera wampisa tujja kumuwa ekitiibwa kye kyalina ng'omumbejja era ng'abalangira nga nawe bataddemu naye wanaabeeramu ekitiibwa kya Katonda n'okwagala Katonda tujja kumuwa ekitiibwa nga tuli basanyufu era nga tujja kugenda gy'ali. Omulangira David Kintu Wasajja annyonnyodde ku bukulu obuli mu kukuliza abaana mu ddiini n'obuwangwa bwabwe. Lunaku lwa ssanyu kubanga mu bulamu bw'omukkiriza yenna naddala mu Bakatuliki kirungi nnyo omwana okubatizibwa ku myaka emiteejo. Kimuyamba okukuzibwa mu kisinde eky'eddiini, kisinde eky'okutya Katonda, kisinde eky'okuba n'empisa z'omwoyo n'okweyisa obulungi mu mubiri. Ebintu ebimu ebituviiriddeko ebizibu mu nsi yaffe bantu obutatya Katonda, obutabeera na ddiini mu mutima, obutabeera na buwangwa mu mutima kubanga bw'okuzibwa mu kisinde eky'okutya Katonda n'obuwangwa obutuufu obeera muntu wa mugaso eri nsi yaffe. Mu ngeri emu Omulangira Wasajja afalaasidde abazadde okukuza abaana abalimu ensa lwe tunaabeera ne Buganda ne Uganda eyawamu ey'enkya nga yeegombesa.
dini oba ya Kisiraamu oba ya Kikatoliki oba Kiprotestante ng'ekuyamba okuza abaana ab'omugaso eri ensi yaffe. Twetaaga abaana abalina ensa ate abajja okutambuza ensi yaffe. Tufune Uganda gye twetaaga, tufune ne Africa gye twetaaga. Abantu abasinza otuleetera obuzibu mu nsi eno be bantu abatalina nsa. Omukolo guno gw'okubatiza omumbejja Elizabeth Mpologoma gwetabiddwako abakulu bangi okubadde maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda, abalangira n'abambejja, baminisita b'obwakabaka bwa Buganda, bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo, abagagga b'omu Kampala n'abakulu abalala bangi. Bannabyanjigiriza banokoddeyo ebizibu ebyavuddeko abaliko obulemu okukola obubi mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde ebyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo nga mwe muli eky'abazadde okuliisa abaana abo okubatandisa okusoma, ebyetaagisa ebitono mu masomero, okuboola abaana abo n'ebirala ntoko. Mu byavudde mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu kyazuuliddwa nti abaana bangi naddala abatawulira wadde akwogera bagudde ebigezo bingi, abasinga obungi bagudde ebigezo nga bano mpawo omuyizi yayitidde mu ddala erisooka. Alipoota y'ekitongole kya UNEB eyafulumiziddwa eggulo yalaze nti newankubadde abayizi abaliko obulemu abasoba mu 2,000 baatuula ebigezo ebyo nga bakiggala abatawulira yadde okwogera baali 2,263 n'ekikumi-16 ebigezo babigudde, 5 bayitidde mu ddala lya kubiri, 50 bayitidde mu ddala lya kusatu n'abalala 56 bayitidde mu lya kuna. Irene Esther Nagudi akulira ebyokugolola ebigezo by'abaliko obulemu naddala abatawulira yadde okwogera mu kitongole kye kya UNEB. Mu kwogerako ne Kyabbasa agambye nti abazadde abamu balwawo okutwala abaana abo ku masomero so nga neggwanga okutwalira wamu lina amasomero matono ddala agasomesa abaana abo. We need a concerted effort of most of the stakeholders, including parents, because you realize that most of these learners join school late because the parents decide later to send them to school. Nagudi ayagala gavumenti okwongera okuwandiisa abasomesa abalina obukugu mu nsonga z'abaliko obulemu. My only appeal would be to government to recruit at least a sign language interpreter per school, if possible, so that where a teacher is stuck, they are able to consult with the interpreter and they are able to help learners in a better way. Nalujja Ruth akulira ekibiina ekitabaliko obulemu mu Uganda ekya Shawu era omutandisi w'ekitongole ekya Shine Uganda agambye nti kekadde gavumenti n'abantu ba bulijjo bongera amaanyi mu kuwagira abaana abaliko obulemu. Otunuulira ensoma gye basomyemu tewa nnyo maanyi naddala ffe abatakabanira eddembe ly'ebyenjigiriza mu baana baffe abaliko obulemu era nga tulaba nti wakyaliwo omuwatwa munene naddala abaana bano abalina obuzibu mu kuwulira okubanga basomesebwa mu lulimi lwe bategeera n'abasomesa bye bategeera. Twagala nga ffe abatakabaniza eddembe tusongole nga bwe twegattira tulabe nga tukola research emala okulaba lwaki abaana bano basoma bulungi abalala ne basoma bubi. Kyokka newankubadde guli gutyo, minisita w'ebyenjigiriza omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo agambye nti bo basanyufu embeera y'abaana abaliko obulemu egenda erongoka okutwalira wamu. Olaba n'abaana abalina obulemu ku mibiri gyabwe nayo nnamba zaabwe zeeyongedde. Abo bonna bakwatizaako abaana bano okulaba nti bakola bulungi okusinga omwaka oguwedde. Minisita yennyamidde okulaba nti wakyaliwo abaana abeewandiisa n'ate ne batatuuka okukola bigezo. Namba eyo ekyali nene abaana nga 8. Kino kitukyeraliikiriza ne rate abaana kubaviiramu masomero nayo yeraliikiriza. Ebyo nga bikyali bityo n'okutuusa kaakano abakulembeze b'amasomero bakyawuniikiridde olw'engeri abaana gye basobodde okulamu ebigezo ne babiyita wakati mu kusomoozebwa okungi kwe bayitamu omwaka oguwedde. Abakulira essomero lya St. Gerard Education Center Matete mu disitulikiti y'e Sembabule bategeezezza nti batuuza abayizi 24 nga ku bo 18 bayitidde mu ddala erisooka, abalala 6 mu ddala eryokubiri. Abayizi ku ssomero lya Kofu Primary School Kalonge Kaliisizo mu disitulikiti y'Ekyotera 14 bayitidde mu ddala erisooka ate 9 ne bayitira mu ddala eryokubiri. Ku ssomero lya Maya Preparatory School e Natete
ku ssomero lya Maya Preparatory School ne Natete Preparatory School baatuuza abayizi 59 nga ku bana 41 bayitidde mu ddaala erisooka ate 18 mu ddaala eryokubiri era omukulu w'essomero eryo Muwanga Achilles agambye nti ensomesa ennungi n'enkolagana ennungi wakati w'abasomesa n'abazadde byabayambye nnyo okutuuka ku buwanguzi obwo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kimenya mateeka okuwaaba omusango mu kkooti ng'obujulizi obw'amaloboozi obw'ebifaananyi ebyakwatibwa ku kamera oba essimu tobirina mu kkooti nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Singa olagajjala essimu eyo n'ekuvaako obubaka obwo n'oba wabusindika ku ssimu endala kijja kukubeerera kizibu okukakasa kkooti okutwala obujulizi obwo kubanga kkooti nga yeesigama ku kawaayiro ak'omunaana ku tteeka erimanyiddwa nga the Electronic Transactions Act ekakatibwako okutwala obujulizi obw'ekikanga ekyo nga buli mu mbeera gye bwakwatibwamu ng'era n'ekyuma oba essimu eyabukwata nga bukyaliko era bw'oba tokoze ekyo kkooti obujulizi bwo newankubadde oba okyabulina nga wabusindikira omuntu omulala kkooti tejja kubuwuliriza oba tejja kubutwala. Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu bonna mu Buganda okubeera abasaale mu kulwanyisa omukwano ogw'ebikukujju ogutandise ate okuwulirwa mu masomero ensangi zino. Omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda Past District Governor w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa yabuuliridde abantu ba Buganda bw'atyo asinzidde ku kyalo Sagala e Kasali mu disitulikiti y'Ekyotera mu kwabya olumbe lw'omumbejja Nasuna Priska nnyina w'omusuubuzi w'amaanyi Nakaweesi Maria owa Maria's Kago ne Robert Sessaazi omutandisi wa Trinity Love School e Nyanama. Waliwo abantu abeefunyiridde okulaba ng'abaana baffe abato bayingirizibwa mu nteekateeka ey'omukwano ogw'ebikukujju. Abasawo bategeeza nti bafuna abaana abalenzi bangi nnyo nga bafunye obuvune obw'amaanyi obutajja nakuddirira nga bakozesebwa. Ensonga eno nja kusaba Obuganda bwonna ne Uganda yonna tuveeyo tuleme kwekomoma kubanga naffe tulina byetukirizaamu naffe tulina bye twagala tulwanyise okulya ebisiyaga tuyita mu kereziya tuyita mu nnono mu Bwakabaka tuyita mu mateeka mu Uganda kubanga bannaffe abo balesa amaanyi mayitirivu nnyo. Mu ngeri y'emu ekitiibwa Wagwansibirwa atendereza nnyo abooluganda lwa Maria Nakaweesi olw'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka zonna n'asaba abazadde okuteekateeka obulungi abaana basobole okweyimirizaawo ate n'okubeera n'empisa. Nze ng'omuwanika wa Buganda nange ndi musuubuzi njagala nnyo era ntananya abantu abakozi abakolera ddala era mwami Robert Sessaazi ne mukyala Maria Nakaweesi nabuuza mwami Kiyimba nanga nti tomumanyi Maria Kago alanga ku mukaliisoliiso ku CBS tomanyi mwami Sessaazi wa Buganda twezimbe nenga nti kandumyuse. Misa ey'okusabira omugenzi Nasuna Priska ekulembeddwamu Ssaabasumba Augustine Kasujja era ayogedde ku bukulu obw'okwabya ennyimbe wano mu Buganda n'agamba nti ennyimbe ezo ziyunga Oluganda n'okufuna emikwano emiggya. Omukolo guno gwe tukola ogw'okwabya olumbe era twebaza bonna abatuyita kuba tuyigirako ebintu bingi era neebaza n'abo abasomi betusiŋŋaana nga balondeddwa okusomika tutuyigiriza ebintu bingi. Gye nali ku wiiki ewedde nga twabya olumbe oli yali asomika yagenda n'agamba nti bannange kuba kubuuzanga erinnya lyo togamba nti amannya gange nze gundi erinnya lyange nze gundi nange nali sikimanyi n'ebirala bwe bityo era ne wano aboogedde kakati nga misa etandika batujukiza kyekitegeeza okubeera obuna obunaanyizibwa obw'obusika ku bulujja kuweereza. Ssentebe wa Buganda Twezimba Mukungu Kiyimba Freeman
asabye abantu ba Buganda bawangalira mu bibuga okwekubiriza badde mu byalo gye basibuka babikulaakulanye. Ssaabasajja Kabaka bwe yasimba n'akwasa ekitongole kya Buganda Twezimbe, naye ng'omulimu omunene gwali wa kubeera nga twongera okugenda eri abantu ba Ssaabasajja beekulaakulanye, abo abeekulaakulanyiza basobole okuyamba abalala. Omulanga gwonna Katikkiro gw'azaakuba Robert wamu ne banne bazze bawagira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okubeebaza ebbanga lyonna Katikkiro azaatukubiriza tuddeyo gye tuzaalibwa tukulaakulanye empya zaffe. Nambejja Jane yasikidde omugenzi Nasuna Priska ng'olwo nno yafa mu biseera bya COVID-19 era omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pokino Judy Muleke asinzidde wano ne yeebaza nnyo abatuuze mu kitundu ekyo abajjumbidde ennyo okulima emmwanyi ekijjayo ekitiibwa kya Buddu. Njagala okusiima ekyalo kino Ssebo Katikkiro olw'omulimu ogwolaba mu maaso. Emmwanyi ezo ziwa ekifaananyi kya Buddu era bannabuddu twekubireko mu ngalo. Njagala era okwebaza abatusumikidde omusika waffe ate n'enjozaayoza abafamire eno. Abakugu mu kujjanjaba endwadde z'amannyo bawabudde abazadde baffe ennyo okutangira abaana baabwe okukwatibwa endwadde z'amannyo ezikyasa ensangi zino. Dr. Muhammad Mbabali omusomesa mu ssettendekero Makerere yeebuzibwa ku nsonga ez'okujjanjaba amannyo akuutidde abazadde okuyonjanga abaana baabwe n'okwegendereza bye babaliisa. Omukugu awabudde nti abazadde basaanye okukendeeza ebyokulya ebiwoomerera, amata n'eddagala lya sirapu bye bawa nnyo abaana ennaku zino. Bwatuuka myaka egikwata akasenya funa akasenya atandika okukazanyisa mu kamwa naye nga bw'omusupervising nga batuuka myaka egitandika okusenya myaka 3-4 supervising engeri gy'asobola okusenya paka bw'anaakufuna obusobozi okubanga buli paati y'akamwa agituukako ekikoze. N'ekyokubiri abaana tugezeko nnyo okubawa emmere eri nakyo etali synthetic. Emmere n'eri synthetic eri packed ebiseera ebisinga ebeera mu sukaali mungi okusikirizibwa akola ki agirya. Naye ng'obuzibu bwakyo obukulu nti sukaali alimu ono mungi nnyo bw'asigala ku mannyo akozesebwa obuwuka buli ne bukola asidi ebyonoona amannyo. Omwana yenna bw'aba akozesebwa oba omuwadde eddagala eriri mu liquid form nga lirinamu sukaali muwa amazzi. Bino nno Dr. Mbabali abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abasawo olutegekeddwa ekibiina ekibagatta abasawo abayisiraamu ekiyitibwa Islamic Medical Association of Uganda nga kwe balondedde n'abakulembeze b'ekibiina kino mu disitulikiti y'e Wakiso. Dr. Anwar Kakeeto ng'ono yalondeddwa ku bwa ssentebe yeeyamye okukolera wamu n'olukiiko lwe okutumbula ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso. Abasawo b'e Wakiso abantaddemu obwesige okubeera nga nze nkulembera branch yaffe n'ey'ekitongole ekya Islamic Medical Association of Uganda ekya Wakiso ate nga kirina ekitebe ekikulu ekya Islamic Medical Association of Uganda ate era nga era ffe kati tuliwo mu kuddukanya eddwaliro erya Sayyidina Abubakar. Akulira ekibiina ki Islamic Medical Association in Uganda mu Uganda yonna Professor Majidu Kajimu abuuliridde abalondeddwa okwewala obukenuzi n'okutunda ebintu by'obusiraamu naye bafube nnyo okulaba nti ebintu ebyo byonna bibakwasibwa babikulaakulanya. Ekisembayo kwe kulaba nti tukuuma ebyobugagga byaffe ng'ekibiina ebyobugaga si byaffe ng'abantu by'abantu baffe bonna mu Uganda wano. Dwaliro lyaffe babe nga balikuuma bulungi n'ebizimbe tuzimbe ebizimbe babe nga babikuuma. Ono era abuuliridde abasawo okukulembeza Katonda Munyazi Mungu n'okuteeka obulamu bw'abantu ku mwanjo nga baweereza eggwanga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa. Era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Club y'omupiira ya Uganda Revenue Authority ey'omuligi abinywere ya Uganda Premier League erangiridde nti esindise omutanyi wayo Joakim Ojera ng'emwazise club ya Rayon Sports eya Rwanda.
ono wakubacyangira endiba okutuuka ku nkomerero ya sizoni eno era mu URA abadde yakamalayo ebbanga lya myaka 4 n'ekitundu. Joakim Ojera yegasse ku munnayuganda omulala azannyira club ya Dragon Sports ya Rwanda, Musa Esseno. Ojera okuwazikibwa mu Rwanda y'omu ku bazannyi abadde ku kukoligo mu club ya URA olw'okugaana okukendeezebwa ku misaala gyabwe. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala URA okwazika wabweru wa Uganda omuzannyi waayo. Ebyo nga biri bitya empaka za FA Cup ezisinga obukadde e Bungereza ziddamu okuzannyibwa ekiro kino ssaawa 5 n'omupiira gumu nga Manchester United egenda kuzuuzumba ne Reading United. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 Ekibuga Yerusaalemi eky'omu Buyudaaya kisibye ku bunkenke obulwadde bwaludde okubaawo oluvannyuma lw'akalenzi aka Palestina ak'emyaka 13 okubaka emmundu n'akuba amasasi mu bantu era kalumizza abantu babiri. Abalumiziddwa babadde taata ne mutabani we babadde bagenda kusinza ku nkingi z'ekibuga Yerusaalemi. Akalenzi kabateezi nga balinga 5 ne kalyoka kabasasira amasasi era babiri taata n'omwana balumiziddwa nnyo ng'okuwona n'obutawona Katonda n'azza bibye. Kyokka abayise abalabye bino nabo bakozesezza obwangu akalenzi bakakubye essasi erikakosezza nga wetwogereraho kali mu ddwaliro kanyiga biwundu. Obulumbaganyi bw'omwana oyo w'emyaka 13 buzzeewo nga n'olunaku lw'eggulo ekibuga Yerusaalemi kyaguddemu ensasagge. Omusajja omutemu bwe yalumbye abantu abadde bava okusaba mu ssinzizo gyabakubyemu amasasi era 7 ne bafiirawo mbulaga. Omutemu poliisi yamulabuukiridde mangu n'emukuba amasasi naye agaamutiddewo. Agavaayo galaga nti obulumbaganyi buno bwekuusa ku mbiranye eri wakati w'Abayudaaya n'Abapalestina lwa nsonga nti abakubiddwa mu ssinzizo babadde Bayudaaya bonna nga beetegekera okusaba okwa Sabbiiti. Endooliito wakati w'Abayudaaya n'Abapalestina zeeyongedde nnyo ennaku zino okuva amagye ga Isirayiri lwe gaalumbye enfo z'abakambwe Abapalestina ne gabakubamu ebyasi mu bibuga bya West Bank ne gabattamu abantu 9. Israeli egamba nti okubalumba nayo yabadde yeesasuza kubanga Abapalestina be baasoose okubawandagazaamu ebikompola munda mu Israeli ku ntandikwa ya wiiki eno. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutobyokubiri asiimye n'agabula abantu be ekijjulo eky'enjawulo mu Lubiri e Mengo bw'alabiseeko eri Obuganda ku mukolo ogw'okubatiza Omumbejja Elizabeth Mpologoma azaalibwa Omulangira David Kintu Wasajja n'omuzaana Marion Nancha. Bannabyanjigiriza banokodde ebizibu ebyavuddeko abayizi abaliko obulemu okukola obubimbigezo by'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde nga mwe muli ekyabazadde okulwisanga abaana abo okutandika okusoma. Obwakaka wa Buganda busabye abantu bonna mu Buganda okuba abasaale mu kulwanyisa omukwano ogw'ebikukujju ogutandise okusensera amasomero ensangi zino. N'abakugu mu kujjanjaba endwadde z'amannyo bawabudde abazadde bafeeyo nnyo okutangira abaana baabwe endwadde z'amannyo ezikyase ennyo mu baana ensangi zino nga n'okusinga ennyo bakendeeza ebiwoomerera bye bawa abaana. Ekibuga Yerusaalemi kisiibye ku bunkenke obwaludde okubaawo akalenzi aka Palestina ak'emyaka 13 bwe kabase emmundu ne kakuba amasasi mu bantu abadde bava okusinza ku nkingi z'ekibuga ekyo Yerusaalemi era abantu babiri taata n'omwana balumiziddwa nnyo. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuteregga.